السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Ozi twebaza bikikwatako wano abategese omusomo gwaffe guno ogukoze enjawulo ku misomo emirala. Tusaba Allah wa baraka. Tetulinawo omusomo gwetongodde gumu gwe tugenda kusoma naye nga insha Allahu taala kijja kuba kino na kiri, naye katusuubire nti buli nsonga tujja gifunamu ekyokuyiga. Sheekh waffe Kakembo barakallahu fihi atusomesezza nsanze yatandise ensonga gy'ensanze ekutte ku bodaboda. Ekituufu nga bw'akibasomesezza bwe kityo bwe kiri, newankubadde mu kusooka twali tulaba nti riba, mu mazima mu kusooka twali tulaba nti ki nti riba, naye si bwe guli. N'ekyo ensonga eyo mugende nayo mu maaso, terina buzibu bwonna. Nga sigamba nti kudda mu bigambo bye, njagala kukkaatiriza bukkaatiriza. Sheikh Ibn Baz rahimahullahu taala yabuuzibwa ku nsonga eyo yennyini, n'ayanukula n'agamba wa ziyaada fil qiima, okwongera mu ssente muqabil al ajal, nga ssente zongeddwamu lwa kiseera ekyongezeddwa mu kyamaguzi, la maani'a minha, tewali bujulizi bukigaana, tewali bujulizi bukola ki bukigaana. Naga nti faqad thabata ani nabi sallallahu alayhi wa sallam, obujulizi bwe buli obutuufu okuva ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam, ma yadullu ala jawaazi dhalik, obulaga obutuufu bw'ekintu ekyo. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم وعقبانت النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله ابن عمرو ابن العاص، يرجل الصحابي عيت عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز شيئا جيشا، يمغامبا أبانجي لجينه الجهادي، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. نبينا بانغا يقولان نغاميا ezigenda okweyambisibwa mu lutalo, naye nga mu kusasula ajja kusasulamu eŋŋamiya bbiri, naye ng'aguze nga wakusasula mu kiseera eky'omu maaso. N'olwekyo ekyo kitutebenkeza tisi kigambo bugambo kyabamanyi, wabula thabata bidhalika alhadithu annabawi. Ekyo nga kiwedde, katunuleko insha Allahu taala ku bintu ebitukaluubiriza mu kusiiba bibe kiriya gye tuli. Ekisooka, singa omuntu aba yasiibye naye ne bamujjira abantu babiri nga ye talina kwalabira njuba kugwa, omu n'amugamba nti enjuba egudde, amangu ago nga tannasibuluka, omulala n'amugamba nti enjuba tennakola ki tennagwa. Naye nga ku bantu abo ababiri alemeddwa okwawulako
alwa mugambye ekituufu era ekyenkomeredde. Bw'obeera ggwe ne weesanga mu mbeera efaanaganako bw'etyo, okola otya musiraamu? Tubanike emikono. Naam. Ono tasiibulukuka. Omulala. Twagala ansa endala. Bwe taba ndala, mikono tigi. Kati olina babiri. Tukifunze olina babiri. Omu agambye egudde, ondala agambye tennagwa. Ate gwe tolinaawo walala wonna ogenda kujjako kwaba ababiri. Asoose agambye nze nnindamu amakulu ngenda n'ekyona agambye titennagwa. Katusuubirayo ansa endala emu yokka, era bw'oba siigi ogenda otuwa oyinza okireka. Otyo ono agambye nti akizimbira ku gwasinga okwesiga ku babiri. Tewali ansa yakusatu. Munaakinsonyiwa. Sheekh wange okiwulidde? Kale katugiwulire. Wa alaikum salaam. Naam. Kakati ekitegeeza tutwale nti tosiibulukirawo. Era kikomawo ku ansa yaffe zetugambye nti ziri mmeka? Ziri bbiri. Kakali ndowooza mukirabye nti tukyawukanyeemu. Si bwe guli? Ekitegeeza we tukutte weetaaga okunnyonnyola obulungi. Kuba bwe tubanga ffenna tuli basiraamu tugoberera Qur'ani na hadith, naye ensonga eyo nga tugirinako ansa bbiri, kijja kuba kitegeeza gurupu emu ejja kukola kyayo n'endala ekole kyayo. Naye ng'ekibuuzo, mwembi wa Allah muba batuufu? Kitegeeza kubaako omutuufu ki? Naye nga tetugambye nti omukyamu alina omusango, kubanga bambi takola ki? Katwagala n'oyo atamanyi newakubadde taafunne musango, insha Allah akola ekituufu. Kati kwekyo kyennyini mukiteekeko akasubi naye nga tugenda kiddira. Singa bubadde kiro oli najja kugamba nti mambi esazi, ate omulala najja kugamba nti mambi atennakola ki? Naye nga tolinaawo soosi yakusatu, saagala ongambe nti ngenda wa neighbor eyo tufiisizaayo. Olina soosi ezimeka okuva mu bantu abo ababiri? Kibudde bulungi? Omu agambye atya? Mambi esaze, amakulu okulya kukoze eki? Kukomyawo. Ate omulala akugambye mambya tennasala, okola otya? Kiri tujja kiddira naye tusooke tufune ansa ya kino kuba birina akakwata. Wanisiza kkono omusiraamu. Naam. Toyina choice yonna. Manyi mwe tuba tukomese nti choice ziri bbiri era ze mba mukomako. Kati awo wooli osobola gwe okufuluma, naye ffe wetuli wetwogerako tosobola kukola ki? Babiri bakugambye. Naam. Osangiddwa tonnalya. Era nga bwenkifuraminze mu kibuuzo bwe kiridde okuba. Sigambye nti osangiddwa olya. Nedda, osangiddwa tonnalya. Omu agambye mambi esazi, omulala agambye tennasala. Naam. Oleeterawo nniya. Gamba Siriya, kuba nniya tetunagyogerako. Sikola ki? Siriya. Kakati ekyo mbaze okiwulira, agambe takola ki? Kati teeza tugaze ansa ki? Era eyo gye tulinda, Sheekh gira olindamu. Eyo gye tulinda. Kisuubira ajja agamba nti nze nkola bibiri, ndi Asiriya. Oyo taliyo. Naam. Ono yatugambye nti eyasoose gwakola ki? Ye gwe musingi gwe kwatambulira. Eyasoose yagambye atya? Era tumwagala. Yagambye atya? Eyagambye nti mambi esazi. Kati singa yasoose yagambye nti tesazi.
kubanga gwogambye otandikira kuki asoose okukugamba kwotambulira ati eyo ansa nayo ndowooza mugiwulidde. Twabadde butaleja eggulo musomo gwadde gw'abakyala naye gwadde mu foomu bwekyo ya bibuuzo. Twababuuza ebibuuzo 20 mu Swaumu naye nammwe ng'abamanyi lweno bwe mwetemyemu mu masala ago ne basseekatu beeri nabo baakoze eki ekyongera okukakasa nti dalasa zino nnungi kuba mu mazima mummwe waliwo omukyamu. Katugenda kudda ku kyasoose oluvannyuma tudde ku kino ekisembyeyo. Abantu babadde babiri, oli agambye enjuba egudde, omulala agambye tennakola ki, ate bonna obuliddwako akuwa ekyenkomeredde. Tufunye ansa 2, abamu bagamba nze ndya, abalala sirya. Naye ekigambo ekituufu kiri nti kiri nti tolya. Mukiwulidde bulungi? Kiri nti tokola ki? Tolya. Sinnakubuuza lwaki, naye njagala kusooka kunnyikiza ekyo. Bwe weesanganga mu mbeera eyo musiraamu togezanga n'okola ki? Lwaki? Watandise okusiiba okuva mu mambyalo yakoze eki? Ekyo olina kiggusa n'okimenyawo amakulu ekyokukola ki? Kyokulya olina kimenyawo na bujulizi obutaliimu kubuusabuusa kwonna. Kati buno obujulizi bwe bakuleetedde bulimu okukola ki? Okubuusabuusa kyeki? Huwa taraddudu baina amrayn, kwe kutankana wakati w'ebintu ebibiri. Kati nga bw'otankanye kwona agambye nti egudde, ono agambye tegudde, naye nga la murajjiha bainahuma, nga ku bibiri tolinaako kituufu kisinga maanyi. Nolwekyo yatugambye nti nze eyasoose, tomugaye kale eyasoose yagambye nti egudde, naye obunakyenkya eyasoose naga nti tegudde, olaba nga omusingi koba otambulidde teguba munywevu. Kakati twala kigamba nti alyaqiinu, ekintu kyewekakasiza nti nekakasiza ndi mu kusiiba, la yazuulu, tekiggwaawo tekikoma, bishak, olwakino kyobuusabuusizza. Kibuddeyo bulungi? Kati kitegeeza abadde alya mu mbeera ng'eyo aba abadde akola kikyamu. Aye n'ekirala abadde talya naye nga talina bujulizi, wabula nga yateeba buteebi, kati tukuwadde omusingi omutuufu nti tolina kukola ki? Tolina kulya. Kati ate tugenda kigewusa tukikyuse, kidde kiro, oli agambye mambi esaze tolina kulya, ate omulala agambye tennakola ki? Era ekyo nakyo twafunyemu ansa 2. Abamu mwagambye nze ndya, abalala bagambye nze sirya. Lwekiseewo n'owokusatu n'agamba nze byonna mbigabana, ono nennindamu katono. Si bwe guli? Kakati ekyenkomeredde ku budde obw'ekiro olya, ago mazima amatuufu. Lwaki? Kubanga waweereddwa eddembe ekiro okulya. Eddembe eryo liteekwa kuggwaawo ng'omaze kufuna bujulizi bwa nkomeredde, nga tibuliimu kubuusabuusa kwonna nti mambi ekoze eki, naye kati wabufunye kubanga ono yakugambye n'ono n'akola ki? Kitegeeza bw'ozuukuka ekiro n'otunula wabweru ng'olaba obudde butangadde, naye nga mwezi gwe guliyo, naddala nga guli mu 14-15 obudde butangaala nnyo. Mwana wattu sigala ng'olya, sigala ng'okola ki? Ng'olya. Kati ate tugenda kuddayo reverse ku kiri ekyasoose. Emisana twagambye tolya, kubanga kiwatandiseeko kivaawo na bukakafu, kiwatandiseeko kyadde kyaki? Kyakusiiba. Ate singa kizuuka ng'ono yakugambye nti egudde ye mutuufu, obadde omusango toba naki? Ate singa kizuuka
ekironge yakugaye nti mambya esaze nga ye mutuufu ofuna omusango tofuna musango lwaki kubanga gwe wabadde ku kikolo ekyokukola ki ekyokulya kibuddeyo bulungi otyo katugenda ku nsonga eyokubiri era musomu singa omuntu teyasiibye olwa excuse yonna gyalina tugambe mulwadde oba mukyala ali mu nsonga kibuuzo kiri nti alira mu lujjudde oba alya yeekwese kino kyo tuyagalamu ansa kuva mu mmwe era twakibuuza bannyinaffe ne bakyawukanamu naam nzeyi waalaikum salaam warahmatullah akola atya alya yeekwese naam tufuneyo ansi ndala naam muzeeyi wange oli agambye alya yeekwese katulindayo ansi ndala ekitegeeza alya yeekwese kati tumanye nti kati abatugaye nti yeekwese bali bameka newe mutawera bameka basatu katwagala ansi endala waalaikum salaam nga tewali bantu anti era nga tewali bantu kiki na ono agambye takola ki teyeekweka tulinayo ansi eyokusatu kati kubibiri kiba ki kati tukikomye awo insha allah ensonga lwaki nyagadde kusooka kubuuza ndabe ekitutambuza ne tujja wano tufunamu ekyokuyiga oba tugamba nti ne bwe tutwalize byonna kyekimu kati ansi ezo nga bwe muziwulidde ku zombi nga bwe muziwulidde alya yeekwese alya teyeekwese tekuliiko ntuufu tekuliiko ki wabula waliwo wakati awo ekigambo ekigenda okugabana ebibiri mu bwenkanya era tekyayogerwa mulala wabula Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin mu kitabu kye Ad-Dima'u at-Tabi'iyya lin-Nisa emisaayi gy'abakyali gy'obutonde bwe yali aboogerako bye batakola yayogera obutasiiba naye n'agamba nti omukyala waliwo olwakkirizibwa okulya nga yeekwese ate waliwo olwakkirizibwa okulya nga takoze eki n'omuntu yenna aba alina ekimusonyisa okukola ki n'agamba nti singa ensonga egenda okukuliisa etegeerekeka mu baliwo awulira mu lujjudde naye singa ensonga tetegeerekeka genda okole ki kati okumanya ekigambo kye kituufu kambabuuza ekibuuzo kino oweewuwo bw'abanga teyasiibye olw'embeera zaabwe ez'omwezi akwekweka ng'alya lwaki wategeeredde ku ki naam kakati yategeeredde ku ki ebyo tubireke sibo guli naye kikulu kya byonna tetukakasa ogambye nti nategedde titujja kukubuuza kati ogwo omusingi ogulaga nti ensonga bw'eba etegeerekeka lya muki kakuwa ekyokulabirako ekirala oli mulwadde ali ku kitanda ali ku ccupa mu ddwaliro lyonna gy'aba abadde oyo bw'abanga agenda okulya ekyemisana oba okunywa eddagala lye tumuteerewo olutimbe okumanya kyakabi nnyo okulya nga weekwesa ate ng'ensonga yetegeerekeka singa oweewuwo yakugambye nti nagenze mu mbeera naye ate n'omusanga ng'aliira bweru wa ttooyi kale yakugambye naye omusanga aliira bweru waki bweru wa ttooyi amakulu ali wala oba bweru wanju era bw'omugwako neyeekanga ojja kitwala nti byakugambye si biki
okakala ng'otandika muga nti lwaki wannimbye si bwe kiri otyo kati ke kabi akali mu kwekweka ng'ate ensonga yeetegeerekeka ate akabi akali mu kulira mu lwatu ate ng'ensonga yo tetegeerekeka kati nze gwe mulaba wano nina alsaasi naye singa ebadde Ramadhan nentumya amazzi nenganywera wano ewa Allah afuna omusango otyo wangi nakyo mukyawukanyemu kansooke mbawo ekyokulabirako ekirala nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ku muzikiti gw'e Madiina ng'ali wabweru awo naye ng'ayimiridde ne bakyala be mu kazikiza ne mukyala we naye buli yayitangawo nga mugamba ono muki kati ekibuuzo ekyebuuzibwa bw'ayinza okulowooza nti si mukyala we ofuna omusango ate ofuna gwaki kubanga oli yeyeeretedde ki embeera kankuwa ekyokulabirako ekirala obadde mu bbaala onywa katunda naye okanywera mu cupa ya bbeero siwe kiri kati oli bwakulowolereza nti onywa mwenge afune omusango kati ekyembadde njagala tukkanye nti n'omuntu yenna aliira mu lwatu naye ng'ensonga ye emuliisa abantu tebagimanyi abakulowolereza tebajja kufuna muki naye gwe wa Allah okuba nti olidde mu Ramadhan nedda ojja kufuna gwakusuula banno muki mu kulowolereza okukyamu yetegerekese naye ojja kufuna musango lwakubanga olidde mu Ramadhan kati kitegeeza mu Busiraamu okutunuulira abantu kikulu newankubadde eri Allah oba muki oba mutuufu kakati tukugamba bw'obanga oli wakulya oba ogenda Masaka oba ogenda Jjinja oyambadde ennyambala ya Kisiraamu sooka onoonye wawe oyinza okuliira awatali mu mmotoka we mutambulira kuba abantu bajja gamba bahaaji balya muki ate teri kinafuyanga ekyo omuntu ye tajjaga nti kituufu Allah yatugaana okulya mu kisiibo wabula yajja gamba nga gundi akoze eki ate nga mumanyi si bwe kiri kati mu ngeri y'emu ono maama bw'anaalya ng'akaana kamulaba ak'emyaka 7 n'akagamba nti ndi mulwadde kuba mulwadde kamanyi bwakugenda wa mu ddwaliro kati ogenda kukaseereza kagambe maama alimba nti mulwadde naye si muki nange ngenda kutandikira nako kakugambe nti ndi muki kibudde bulungi kati kitegeeza okuliira mu lwatu ne mukyama tetutwala kimu bukuukuubira nti lwatu ate tetutwala kimu bukuukuubira nti ki ensonga ebadde yakumeka yakubiri ensonga eyokusatu singa mbadde mmanyi nti nina olugendo lwengenda okutambula naye nga tuli mu Ramadhan kiwe kiri ndiira waka oba mala kutambulako ekyo nakyo tukyagalako ansa ndiira waka oba mala kutambulako mala kutambulako ndiira waka kandi bwe tukomaawo ekikulu tufunye ansa mmeka naye nga kuze okuliko entuufu ki kati njagala mbawo ekyawakati bw'obanga olugendo wali olulozezzaako wali okoze eki kweddutambulako n'olaba obuzibu buwafuniramu ate olumu nga leero olwogenda okutambula ate luzito nnyo n'okusinga ki awo ne bw'oliira awaka kibuddeyo bulungi naye olugendo lwonna bw'oba luno lwogenda okutambula wali olutambuddeko
n'olaba bwe lukuyisizza. Ate luno nga lwogenda okutambula luyinza n'okuba nga lusinga olwo lwe wakola ki? Kati awulira waka kiregerekese. Wabula oba tolutambulangako ng'olina okubuusabuusa n'alifuna obuzibu saalibu oba nyinza obutakola ki? Obutabufuna. Basahaba radiyallahu anhum hadisi weri nti baasiibulukanga nga bamaze kutambulako. Era omu kubanyumya nti muffe mwabangamu abasiibuluka naye abalala ne basigala nga bakoze eki? Naye nga abasiibye tebanenya bakoze eki? Kati hadisi eyo abamanyi bagirungamya nga bagamba abo olugendo lwe baali bagenzeemu baali tebalina bukakafu tunaafuna obuzibu oba tetukole ki? Ekyo kikaka kitwalire ku gwe bagenda okulongoosa. Ne bamugaa tugenda kulongoosa mu mazima n'ofunira ddala obukakafu nti nja kufuna obuki? Obuzibu. Toyinza kugamba nti katandika okusiiba bwe banannongoosa nendaba nga afunye obuzibu ng'awo ndyoka nkola ki? Ensonga ebadde yakumeka? Yakusatu. Ensonga eyokuna ku Ramadani gye tugendamu singa eggulo kakati mukiwidde ekibuuzo kyabuuza ekibuuzibwa nti gwe weekakasizza nti ogenda kutambula oba wabadde obuusabuusa otyo. Kati oba weekakasizza ennamula yakyo eba yanjawulo. Naye oba wabuusabuusizza oba bw'obuusabuusa n'atambula sijja kutambula naye olugendo nja dufunamu obuzibu, naye olugendo olwo lwekakasa nti ogenda dufunamu obuzibu obuusabuusizza okulutambula. Kati bw'obanga obuusabuusizza okulutambula awo tolya genda omale kukola ki? Kulutambula. Kati bw'onaabanga wabadde okakasa nti ojja dufuniramu obuzibu era ng'okakasa nti ojja dutambula naye n'otalutambula tofuna musango mu maaso ga Allah olw'okuba tewakoze eki? Tewasiibye. Kiwudde bulungi? Naam. Ekirala kye tugendako eggulo tugambe twasiibulukuse ebula eddakiika 15 ziwere essaawa emu. Ziwere essaawa ki? Naye olwaleero enzikiza ekutte mangu, obudde bubadde bwa kikome. Eggulo twasiibulukuse ddi? Kati zigenze okuwera 12 kitundu makulu ng'ebula eddakiika 3 nga tokyasobola nakukwata lupapula olusome. Obudde bukwatidde ddala ekiki? Ekizikiza. Ekibuuzo nkyusanze yasiibulukuse eggulo ng'ebula 15 olwaleero nensiibuluka 12 kitundu. Tukyagalako ansa inshallah taala. Sigala kuze eggulo naawe zeezo kati wakubuzi tunde mubyafaayo olinga kati bwoli kikubuzi osiibulukuka. Kati ansa tumaze ozifuna mmeka? Nze kyembadde njagala kyokka eki ensonga abasiraamu bagyegasseeko oba bagyawukanyemu. Ne bw'abanga ono yekka oba oli nga yayogedde ekikyamu naye ng'olwaleero yategedde ekituufu awo nga tumanya tageti yaffe ekoze eki? Etuukiridde. Kati ekituufu kiri nti tekisoboka kati nga wano mu ggwanga lye tuwangaaliramu budde kukyuka ne bukola enjawulo ya dakiika 15 ng'enjawulo ebadde ya lunaku lumu. Ani mu basajja bakulu alizo kitugamba ti mu mazima mu bulamu bwange bw'empangadde 7 waliwo enjuba lwe yagwa 12 asatu naye enkeera negwa
12:45 oba lwe yagwa 12:45 naye olwaddako negwa 12 nekikola enjawulo yadde kika 15. wano Uganda kisoboka? Tekisoboka. Kati olwokuba mu Uganda mwe twogerera soogeredde bitundu birala naye nga Uganda enzikiza ne bwekwata etya musiraamu tekubuzaabuzanga n'osiibuluka, kubanga ekiba kigireese si kugwa kwa njuba wabula n'ekyebire nkitaddewo okwanguyiza ansa gye waali badde ompa. Ne ŋŋamba nti olwaleero badde lwakikome siba guli tugenda kiddira naye katuteekawo ne kino ate ekiro eggulo walidde eddaaku saawa 10:01 naye wabaddeyo ebire, naye olwaleero ebire tibiriiyo n'omwezi mutangaavu obudde bulinga misana osobola n'okusomera ebweru wali ebbaluwa oba Kulaani. naye eggulo olw'ebire byadde 10:01 walidde eddaaku. olwaleero eddaaku onaagiri oba tongiri wangi odda ku kyaki ku kyajjo. Lwaki? Kubanga obutangaavu buno obuzze ku ggulu tebuzze lwa mmambya kusala wabula buzze lwakuba tewali biki bire. mu ngeri y'emu n'ekizikiza kino ekyakutte tekyakutte lwakuba njuba yeegudde wabula kyakutte lwaki? Era bw'okubira munno we bitali bire oba Masaka n'ombuuza abange eyo kiri kitya, oli ajja kuga nti enjuba tugiraba tennaba kugwa. Kiweddeyo bulungi? Kasita oneesiba ku kigamba ekizikiza kye kigenda okukola ki okusiibulula kijja kuba kitegeeza ne bw'oneebikka mu bulangiti kizikiza ne kikwata gwe ng'ogamba nti nkoze eki, kubanga totunuulidde ensibuko ya kizikiza. Oba obeere mu nju kateni esse n'amadirisa gonna enzikiza ekwate osibuluke. Kitegerekese bulungi? Kakitegeeza ekizikiza ekisiibulula kiba kyabudde kukola ki? Njuba kugwa wabula siga nti enzikiza ekoze eki. Olwo bw'onaaba muzibe toosiibireko ddala bakumakya paka lubuzibe olaba kizikiza kyereere. Kivuddeyo? Ensonga badde yakumeka? Katugenda kusemyayo yakutaano insha Allah tukomaawo. Yakumeka? Yakutaano. Singa tewategedde eggulo limu nti baalangiridde nti leero kukola ki? Kusiiba. Tume guli? Ne bakutegeeza olwaleero nti olwaleero kukola ki? Ndowooza tukikkaanyaako nti oteeka okukola ki? Era ndowooza tukikkaanyaako nti nga tetutunuulidde otegedde essaawa mmeka. Oba waliwo abagamba nti bwe ziba bwe zityawo tosiiba, bwe ziba bwe zitisiiba. Wangi? Ntegedde ebula eddakiika 3 enjuba egwe. Kale nakyo katukibuuze. Tegedde ebula eddakiika 3 enjuba egwe. Ti olunaku lwabadde lwaki? Ndusiiba si lusiiba? Nina n'abeeka nabadde nabo njogera ku ggwe. Kati amakulu kikola enjawulo. Otyo ono yagambye okola ki? Otyo kati ekyo nakyo alhamdulillah tagiti yaffe naye etuukiridde. Kakitegeeza nakyo tukyawukanyeemu. Oli muganda wange yagambye waliddeko ya akizimbira ku kigandi bw'oba waliddeko ng'ebula eddakiika 3 tosiiba. Ate bw'obuba ku makya nkyakuliko. Bw'obuba ku makya naye nga waliddeko wabadde ne mukyalawo nga mmambya yasaze dda. Oba kikola njawulo kuba nti nga wabadde wawula ddakiika 3. Kati tukomaawo. Ekituufu kiri nti wonna wootegeerera wookola ki? Era ekyo mbadde si kyekibadde main, si kyekibadde ekikulu.
naye katusubire muganda waffe akifunyemu ekyokuyiga. Ne bwoba wabadde na mukyalawo ssaawa 3 misana oba 5 wootegeerera otandikire okukola ki? Walidde, wanywedde, wakoze byonna ebisiibulula. Naam. Ne bwoba nga wabadde wabulayo eddakiika 5 mambi esale mawe enjuba egwe era okola ki? Kati nze ekyo si kye kibadde ekikulu. Nze ekyange ekibadde ekikulu kibadde nti olunaku olwo oluliwa oba toluliwa, kubanga ekyo kitutuukako nnyo wano ne mawanga amalala, naye nga kikulu okufunako ekigambo ekituufu. Nduliwa siruliwa? Naam. Naam. Sigambye nti okuva eri abayasiiri, wabula kyetugamba nti wootegeerera wonna ne bwe waba wabulayo eddakiika mmeka, tandikirawo okukola ki? Leeta enniya, toga nti ate kandyeddaako. Talimu yakyo yakoze eki? Yaweddeko. Mugira musse emikono wansi. Ekibuuzo kibadde kigamba oluvannyuma lw'okunnyikiza ensonga eyo nti olunaku olwo nduliwa oba siruliwa? Barakallahu fikum. Ono agambye ye taluliwa. Oluliwa, era gwe obadde toyinza butaluliwa. Okusinziira ku ansa gye wakoze eki, gye watuwadde. Naam, katukomaawo. Ekyo ekibadde kisembayo, ekyo nakyo tugamba alhamdulillah tajiti yaffe ekutte. Ti abasiraamu tebakyegasseeko. Naye byonna nga bwe tubisomye tujja kuyimusaayo omusiraamu abituddiremu 5 nga bwe tubisomye nekye tusengezeemu kino kyekituufu. Anayimuka tujja mmuwaayo ekirabo kya 15 insha allahu taala ng'abawaalimu tebaliimu. Akati ekituufu kyere nti basiraamu olunaku olwo abamanyi balwawukanamu, tululiwa tetululiwa, naye nga tetuyinza kugamba nti buli kyebayogera kituufu, kuba abamu bagamba luliwe, abalala bagamba tokola ki. Kuliko ekituufu eki kubanga alhaqu la yataaddad, amazima tigaba ga mirundi ebiri. Tubakomyawo mpolampola. Alhaqu la yataaddad, amazima tigaba ameka? Abiri. Ebintu ebibaako tarafaani biba n'amazima gamu gokka bwe gati. Kakati abamanyi abagamba nti luliwe bajuliza hadithi ya nabbi egamba sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit an-niyya fala siyama lahu. Atava kiro na nniya oyo taba na kusiiba. Ani mumwe akwatagana n'abamanyi abayogera bwe batyo? Emikono mugira mukyagirekayo waggulu, mugira mukyagirekayo waggulu. Kati singa oli ava eri n'akugamba oba yali ayogera ku bamanyi nti enkeera kusiiba, oba yali ayogera ku bamanyi, emikono mugizizaayo ate wansi. Kale tewali buzibu butya singa bano bava eri ne bakugamba nti hadithi yali ekwata ku amanyi, naye ono omusajja wattu takola ki? Kati gweoyagala hadithi emukwateko, kati nga mugiziza wansi muli naye ekirala ekitali ekyo. Kyekiriwa kati mu Ramadani gye tuliko ssebo, kati ye teyategedde ajja kululiwa. Kakade ekirimuliisa lwakuba tiyavudde na kiro ki na niyo olwa hadithi yani ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, naye oli akugambye nti musajja wattu ekyamuganyisiza okuleeta enniya yabadde tamanyi. Kakati abamanyi abalala bagamba ti olunaku olwo takola ki? Taluliwa. Era Sheikh Abdul Karim Sentamu yaffe ekyo kyasomesa biidhinillahi taala. Olunaku olwo takola ki? Taluliwa.
ndoza abantu waliwo basajja bakulu abaali bajjukira amasala ago yagasomesako enakasero naye yagamba nti taluliwa. Ekisooka yawa ensonga hadithi eyo yali ekwata ku muntu amanyi naye ono takola ki ekyo kimu. Ekirala n'ajuliza hadithi eri mu kitabo kya Imam Muslim ng'olunaku lwa Ashura lwatuuka ngenda bbawo makulu gaayo ne bukya ku makya nga waliwo basahaba abataakoze eki abataasiibye. Ashura luba lunaku ki lwa 10 omwezi ogwaki era wano embeera we tugwogererako gwonna ogwa Muharram 10 Muharram okusiba kwali kwa tteeka kwali kwaki naye ng'amannya okwo kwali kusiba Ashura ate ffe tuli ku kusiba ki naye nga tikijja kukola njawulo kubanga ensiba zonna zaki za tteeka. Kati bwakya ku makya sahaba najja ategeeza Nabbi sallallahu alaihi wasallam tulwaliro 10 Ashura. Nabbi namuga ati genda olangirire mu bantu sallallahu alaihi wasallam nti yenna aliddeko akomaawo atannalya taliira ddala takola ki naye teyateekako kigamba nti thumma liyaqdi oluvannyuma aliwe naye ng'ate okusiba kwali kwa tteeka. Lwaki kwa tteeka? Sahaba Anas bin Malik yagamba falamma furida Ramadan bwe yamala okulaalikibwa turika Ashura neerekebwa. Mumwagireka sokore lamma furida Ramadan bwe yalaalikibwa turika Ashura neerekebwa. Mabuuza nti mwe mwagireka oba mukyagisiiba? Lwaki mugisiiba nga ate sahaba yagamba ti Ramadan bwe yalaalikibwa Ashura neerekebwa? Muwulira Sheekh byayogedde. Ekituufu kiri nti nga bwakyogedde Sheikh Hassan bwe gutyo bwe guli lwakubadde mbadde nsinga nnyo kukijja mu mmwe kitegerekese bulungi. Kati ekituufu kiri nti Anas yagamba nti Ramadan bwe yalaalikibwa Ashura neerekebwa. Kivuunulwa tineerekebwa okusiibwa ng'eyaki ng'eya farda wabula neesigala kusiibwa nga ki era ndowooza tugisiiba. Ani amanyi obulungi obugirimu jamuwaayo ekirabo ky'ekitabo busiba Ashura. Naam kati ekyo tewabaawo kirungi kyofunye wabula oba bumanyi omanya lwaki tulusiiba naye twagala ekirungi kyofunamu. Beeraawo nedda kikyamu ekyo kiri ku Arafa. Naam waalaikum salaam warahmatullah. ogw'emabega agwo mu maaso ag'emabega. Naam omulala ga mwaka gumu emabega. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Naam wangi mpaji mu swala oba mpaji ng'eswala. Kale barakallahu fiikum jami'an. Kati ekituufu tudde ku mulamwa gwaffe tugende kwolwo Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yalagira eyaliddeko n'amugamba akomaawo hadithi teggwayo nti oluvannyuma akole ki ate ng'obwetaavu bwaliwo akinnyonnyole. Tolaba nga obwetaavu bwaliwo kuba ekyalibadde mu bwongo bw'abantu. Kale atugambye tukole ki
tusiibe naye nga tatunyonnyoddeemu awo tuliwe oba tetuliwa. Ekyo nno bwe wakimubuuzanga yanyiiganga sallallahu alaihi wasallam yakugambye nti eyaliddeko talya gwe ng'ate omugaa nti ya rasulallah nduliwe. Era ekyo kyanyiizanga Allah olumu n'agamba nti kale kyaba Allah yasirikira ekyaba yakitusonyiwa. Kitegerekese bulungi kiringa nze bwe nagamba genda ondeetere ekkanzu yange gwale n'ombuuza ne kooti yange ngikuleetereko nze nga akugamba nayo naye nga gwokoze eki. Allah yatugamba la tasalu an ashiyaa, temubuuzanga ku bintu in tubda lakum, nga bwe binaaba bibeeyoleseddwa ne bibabuulirwa tasookom, ng'ate bijja bayisa bubi. Tubuddeyo bulungi. Kati yasirikira ekyokugamba nti oli aliwe, kati gwe ng'ate obuuza ndiwe, bwanyiganaga nti liwa. Olaba ovaako gwe omuntu omukaluubiriza Allah ma okaluubiriza abasiraamu. Hadisi eri mu kitabo kya Abu Dawud egamba nti thumma liyaqdi, oluvannyuma aliwe. Abamanyi bagamba si ntuufu, ng'ate abasinga gye bakola ki? Endala zonna akawaayirako tikaliiko. Kakati tumalirize nakigamba nti ensonga ze tusomyeko 5 wayimukewo omu azitubuulire emu ku emu, tumuwe ekirabo kye tugende insha Allahu taala. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ensonga zaffe etwali ne bwoba ozisome ku lupapula kubanga oba wawandiise. Ogenda zitubuulira omanyiiko nnya era oba obasinze kuba bano tebaziwezi. Naam, twagala ensonga tuziwulire zonna 5 insha Allah, tugambe nti leero ze tusomye, naye nga ddembe ly'okudda awaka n'ogaayamu bw'owulira waliwo ekaayiridde n'ogaa nti anze kijja gitwala singa oba olina ekigumu. Naam, wa alaikum salaam wa rahmatullah. Tewali buzibu. Kale si yesooka ne kasito naaweza 5. Ono muwalimu so bangambye oli muwalimu ate era bukulabika nedda so twagala abantu baffe abaluubirira obuwalimu. Naam, wa alaikum salaam. Zibadde 5 ita mu bufunze nnyo time egezi. Naam, singa omuntu akujjira n'akugamba nti encakutu kisitatinge bulungi. singa omuntu akujjira n'akugamba nti obuddeko okutibuluka butuufu, Naam, mula n'akugamba nti tebunnaba kutuuka, ekibeera ekituuka okunaaliwa. Naam, tekatugambye nti ogenda n'ekisooka tulawasi. Naam, wa alaikum salaam. Naam, ne bwota wansonga ensonga ate oyinza okusobezaayo. Naam, amakulu ekiro singa oli akola kistating nga we twakistating. Naam, problem ekyo kiwe ebyo bibiri. Naam, kirala. Naam, bw'aba agenda kulya nga yategeerekesewa mu bano bonna abali wano. Kale barakallahu fikum. Naam,
kati awo aliira muki mulujjudde. Naam, ensonga eyokuna naam 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 n'olyoka olya. Barakallahu fikum. Ekisembyeyo kale barakallahu fikum. Tugenda kukoma ku oyo naye ekirawo kyajja kifuna inshallah taala. Naam, atuwireyo ku bibuuzo katono tugende inshallah taala. muwulirize bannaye ebibuuzo. Singa omuntu ampa emaali ye ngimutundire naye nga ampadde ebbeeyi ya $1,000 kati nze nentunda gumu 2 ezeeyongeddemu 2,000 aba riba. kibuuzo mukiwulidde bulungi. Sheikh Isa waali oba agenzi kakati bwe yabadde akitunnyonnyola wano nange ngenda kuzimbira ku nsonga ze. Waliwo okukkaanya wakati wo noono nnyini kyamaguzi kino kyoyongeddemu amakulu nga ye yagambye nti nze zino ze njagala, oba tiyagambye nga ne bw'onaamugamba nti nayongeddemu tajja kuzimba mutima, kubanga ekikulu butalya ssente za munno nga tamanyi oba mu bukyamu, akimanyi oba takimanyi. Amakulu tukiriko ansa emu. Ekituufu wabanga akimanyi ti nze ono bwe mmuwa zayongeddemu zize, ezo zayongeddemu teba riba. Tuwe kyakulabirako, genda otundira essimu yange eno nze njagala $1,000 kati ebisigadde gw'omanyi. Naye singa agamba nti genda ogitunde $1,000 ate naawe nonga nti mu mazima era ddala ze bakola ki, ze bagigula, nojja nonsabayo 2 ng'ate wazitunze gumu kitundu, awo sente zange ojja kuba oziridde bilbatil mu bukyamu. Kitegeerekese? N'ekyo omulamu omukulu butalya sente za munno nga tazikuwadde obanga omukumpanyizza. Era ne kino mukyegendereza, n'oli bw'omusaba ssente nga ziri awo gwe n'otoolako naga munnange sente sizikuwadde, azina 2,000 zokka, musiraamu sizikuwadde, wallahi oba ojja zisasula ku kiyama kubanga ozitutte nga takoze eki an ghairi tibi nafsihi, nga tasiimye. Kibuddeyo bulungi. Sheikh, omusiraamu akkirizibwa okuwasa atali musiraamu? Ebifaananyi bikkirizibwa? Edduwa ya 40 ekkirizibwa? Katubitandikire ku kisembyeyo. Edduwa ya 40 ekkirizibwa. Mbadde sifunangayo muwalimu yenna mu Uganda agamba nti ekola ki, ekkirizibwa, wabula yo bakola ki. Naye ng'era oli bw'ombuuza naye ekkirizibwa, waliwo obujulizi obugikkiriza ng'atamatama mu kukuddamu naye nga ye akola ki. Kutuusa Dr. Anas Kalisa yeero yavaayo n'agamba nti ekkirizibwa, n'agamba nti Husayini bwe yafa waliwo sahaba yatambula n'ava e Madiina nga wayise ennaku 40 n'agenda ku ntaana ye n'amusabira. Era we namanyira Sheikh Albani yali mutuufu. Mu kitabo kye kibayita Ahkamul Janaiz, ene wasemba yaleetayo bid'u al-janaiz, ebintu ebigunje ebyakolebwa ku ki, ebikolebwa ku jeneza. Yagenda atemaatimamu ebikolebwa mu kunaaza, ebikolebwa mu kuzinga,
naye n'atuuka ku dduwa n'ajuliza omumanyi gwe bayita ibn al abidin mu kitabu kye bakiyita al hashiya n'agamba nti ibn abidin mu kitabu kya al hashiya yalaga nti edduwa y'amakumi 40 ensibuko yaayo bashia baki bwe nakwataganya ebigambo bya Sheikh Albani ne Kalisa aye n'oli n'agamba nti yali agenze ku ntaana ya Husaini ne okibaako kye kyandaga naawe nga bwe kirina kye kikulaze n'olwekyo edduwa eyo tugirekere baki bw'oba omanyi nti oli mushia agikole ki n'ekirala batulimbirako nti omuntu aba akutuseeko ensingo ekyo yukhalifu lwaqi kyawukana ne kye tulabako kyawukana n'ekirabwako kubanga osobola okusanga mayiti y'omuntu nga tewezezza na nnaku 4 naye ng'ekutuseeko aye endala ng'ezisusse nga tennakutukako ate ng'obusiraamu si ddiini ya bulimba n'olwekyo lukutuka nsingo yabaki okuwasa atali musiraamu tomuwasa musiraamu tegerekese bulungi wala tankihu lmushirikaati hatta yu'minna timuwasa bashiriki okutuusa nga bamaze kukola ki kakati bw'abanga asiramuse awo ng'olyoka okola ki bw'aba tannasiramukanga awo olyoka omukola ki oli ayinza okugamba ng'abawambi mu lutalo abazaana bo tubawasanga ate tiwali kiraga nti baba basiramuse abazaana abo okubanga tubatwala nti bakyala baffe tekigwa mu kiti kya nikaahu kya bufumbo wabula kigwa mu kiti kya milkul yamin bawambi mu lutalo era Allah bwe yali ayogera ku musajja waawo ateera obwereere bwe yaga nti illa ala azwajihim ojjako eri bakyala baabwe amakulu be baakolako nikah bwe yamala naga nti au oba be batakozeeko nikah naye nga bakkirizibwa okubeera nabo mu nsonga z'obufumbo mamalakat aimanukum be babawambiddwa muki bwe muba mu lutalo omuwala yenna awambiddwa bwamuwambye abawuwo kibuddeyo bulungi naye nga ddala olutalo lukoze eki singa Boko Haram ne mulumba senior secondary ey'egindi kubanga awo tiwaba lutalo gitegerekese bulungi aye n'ekirala abawuwo singa batawambiddwa naye ne singa bba awambiddwa naye ate awo tetumukuwa n'ekyo nakyo timukyekwasa era mu baawambwa mu lutalo munabbi be yawasa sallallahu alaihi wasallam mu ngeri eyo mulimu Safiya bintu Huyayi yali mukyala mu Yudaaya n'olwekyo ono omushirike amale kukola ki amale kusiramuka bw'amala okusiramuka nga olyoka omuwasa kasooba nga gwe omuwambye mu lutalo komanda abadde abaduumira n'amanya nti agudde mu mukono gwo ekyo kiba kimala kyetaaga abajulizi babiri tikyetaaga mahari tikyetaaga nti ate nika tikyetaaga ki awo nga bamukuwa Allah baamutaasa okumuzza eri mu bakaafu era kati bonna abaawambwa mu ngeri eyo nga basahaba babawasa alhamdulillah baafa balina shahada kibuddeyo baliraba obulungi bwakyo baada almaut kati be nga wano ku nsi basobola okukiraba obulala ebifaananyi naam ebifaananyi assuwaru arruhiya ebifaananyi nga bya mwoyo ebifaananyi nga byaki amakulu nga biramu kisobola okutambula bwe kiti omuti ogwo mulamu naye tegutambula n'ekifaananyi ky'ekitonde eky'omwoyo ekisobola okumuvinga kiba haramu okukikuba kyekimu okiwumbye mu ttaka kyekimu okibazze mu lubaawo
kyekimu okisiize ku lupapula, kyekimu okitunze butunzi ku lugoye, kyekimu okikubizza kamera, n'eyo vidiyo eringa ndabirwamu. Vidiyo eringa ki? Era ekintu kisigala muli kikyenyeenya ekibaamu ekiraga nti kyokapukyalinze kyekiri kyennyini, n'ekya kamera kyokapukyalinga essaawa ekiba stationary nga kisobola kumuvinga, ekitegeeza kino si kyekiba omuntu ono yennyini gweba okoze eki, wabula kuba kwefaanaanyiriza. N'endabirwamu tekuba kwefaanaanyiriza, era ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagitunulangamu. Sheikh, singa nsanga abasaazi babiri mu salatul fajiri nga bali ku tashahudu, nyimirirawa oba ntuulawa kuba tashahudu? Katusooke tubuuze nti bo bali ababiri obasanzeewa mu kifo baba bayimiridde? Ababiri ba ma'muuma oba imaamu ne ma'muuma? Kale bwenna tujja byanukula kuba tukyatangala, era kyenfusoose ne mbuuza nti ababiri abo be baani era obasanzeewa? Katusooke tutwale ekigamba nti abadde imaamu naki na ma'muuma. Imaamu ne ma'muuma tetujja tutwala nti mwazinyi, kuba ayinza okuba si mwazinyi, wabula nga muntu asula waka. Kitegeerekese oba tunakitwala nti mwazinyi, kijja kuwa amakulu nti bw'ataba mwazinyi ennamula ejja kukyuka. Tetutwale nti olina gwe tukusanze osaala naye gw'asaaza ne gwe basaaza. Ate asaaza ne gwe basaaza kwe tumanyira nti ono ye imaamu kiba kiki? Wangi omwaba mu maaso imaamu aba ayogera, kati osanze bali mu tahiyat, kati muse wansi emikono. Ekituufu kiri bwe kiti, kwomanyira nti ono ye imaamu kubeera ku mukono gwaki, ma'muuma abeera ku gwaki. Agamba nti imaamu aba asoolobyemu, aba akyali ku nsomesa enkadde, baseeka gye baagolola edda, egamba nti imaamu asooloobamu. Imaamu takola ki? Wabula ekitulaga nti ono ye imaamu kubeera ku saidi yaki. Kati osanze batudde babiri bwe bati, si bwe kiri? Kati bw'osanga batudde gw'okola otya? Ono omukwata n'omuseeseetula dde emabega, oba ojja n'otuula waali newe batoola salaamu gwe n'olyoka oyimuka nodda w'osaana okubeera. Kale ekituufu ekigambo ekyo sisangako mu mannya yali akiwandiiseeko, naye nga kigamba nti tebakiwandiikangako. Naye nze sirabanga we nali nsomye nga amasala ago bagadisikasinga, naye tikijja kuŋŋaana bbawa ansa. Kitegerekese bulungi? Mu Busiraamu ekikolwa nga tikitaataaganya nnyo musaaze akikola, naye bwetulaba nga kitaataaganyiza nnyo omusaaze tetukola ki? Tetukikola. Badde nkuwa amagezi nga bw'okyalinda obujulizi obuyinza okukimenyawo, nti jangu otuule nabaawo, otuule n'ono ma'muuma ku mukono ogwa ddyo. Kitegerekese bulungi? Kakati bwe banaabanga bayimuse bwe bati mukube rivaasi mudde emabega, awo nesola nga tennakola ki? Nga tennaggwa. Kuba bwe muba babiri mubeera mabega, temubanga muliraanye ki? Imaamu. Kibuddeyo bulungi? Ate bwe tusanga ababiri nga be batudde naye, tugamba abo baakoze ensobi kwanza, kuba baadde balina kukola ki? Kubeera mabega. Era ansa tejja kukyuka, tujja kukugamba nti genda otuule nabo, naye bayimuka bwe bati odde emabega. Ate bo banaddayo, oba oli awo banaakulaba nga oli w'e Kampala bajja kukola ki? Bajja gaawo noseeka engeri gyazze emabega naffe katukole ki? Bwe baba balemeddeyo tekikugaana mukwatako katono bwati nadde emabega, kubanga ekyo kikolwa kitono nnyo biizinillahi taala. Era bw'olaba ng'oli ng'akikugamba akutteko bwati naye nga weemanyi wookoma mu yirimu,
nga nekyobadde okola tosika nti mbadde ina hadithi gye nasoma awo ng'omanya nti akugambye akusingako nga bw'olaba omwana eyajja n'asaalira ate ku kkono wa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi bwe yamukwata n'amuyise mabega we n'amusimba ku ddyo, mu buto bwe yalimu yasika ekigamba nti ono ansinga bingi, si myaka gyokka wabula n'okumanya obusiraamu. Olaba nsimbi eno naŋŋaana nampise mabega we anteeke ku ddyo, kirabika kino kye kiki nawe funa ekyokuyiga mu mwana oyo. Nekira teyamuyisa mu maaso wabula yamuyisaawa, era baga nti akaana akatokobo kakutala mu maaso tewali buzibu. Hadithi eyo ebakuba kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yali badde agamba ono mwana muto naye aga nti fa akhadhani birasi, yankwata ku mutwe, fa adarani min khalfihi, nanneetooloza nampisa emabega we, fa aqamani an yaminihi, nanyimiriza ku ddyo we, sawaan, ne twenkanankana. Era ekigambo nti ne twenkanankana bwe bujulizi obulaga nti tewabaako abaasooloobye kuki ku munne. Wabarakallahu fikum. Anamu ekibuzo ekisembayo nsaba okuleeta enniya nga ya mwezi mulamba oba ndeete ya lunaku mu Ramadan. Naam, ku saidi y'omusajja kikola n'oleeta enniya ey'omwezi omulamba, naye nga mukyo tutegeeza ti ne bw'onaaba tozuukuse kulya ddaako gwe wasalawo nti ogenda kusiba mwezi ki, tetujaga nti oleese enniya, si bwe kiri. Naye waliwo bannyinaffe abalina ebyekiika mu kusiiba kwabwe ng'okugenda mu ki, newakubadde naffe tuyinza okuba n'ebyoga nti nja kutambula, naye tokyekakasa onaatambula oba totambule. Kati gwegendera ku kikolo tisijja kukola ki, naye y'omukyala ekituufu kiri nti olw'okuba waliwo ebyekiika mu kusiiba kwe, oyo aleete enniya egamba nti bwe kinaaba tekizze nze nja kusiiba mwezi mulamba. Naye bwe kimala okujja awo enniya ng'agikyusa ekomaawo, kati bw'atukula n'ava mu nsonga ze, awo n'alyoka aleeta enniya eyaki. Ani ayinza otubuulira abanuyirira enniya y'omwezi? Waali wangi tewali amanyi bwe baleeta enniya ya mwezi mulamba? Ey'olunaku yo gy'omanyi. Kale inshallah taala kati nga bw'oleeta ey'olunaku ku mutima gwo, kati eno ya Mande, tekirina njawulo na gy'oleeta ya mwezi nti eno yaki ya Ramadan. Twagala kusukaawo inshallah taala. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.